Buule tutandikirewa kubye Lutalo alina gye yabaddeyo ku extra show ye n'agamba ye si politician ng'awe ekiri mu ndowooza ye era ba politician tebalina kwawula yawula mu bantu naye abaana ku social media okwo kye bamukola. David is a humble boy, okay? David kye kifaananyi eky'omuntu avudde mu nnaku n'abaako kyaba. David Lutalo kye kifaananyi ky'obutaba na nsuubi n'oba n'essuubi. Yes, from hopeless to hope. Naye David Lutalo kye kifaananyi ekinene ekiraga nti omuntu bw'ovanga mu nnaku n'otuukako mu ssente tandika okulowooza ng'alina ssente. Ekitegeera abayimbi abo bajja nga talina kyali, bw'amala otuukako bwali n'atandika okukuba kerere, useless noise. The noise you should make as a journalist, as a musician or a creative, it should be necessary. Ku level ya David Lutalo takyalina na budde bubeera okukola interviews akasasiro buli kaseera. Ku level ya David Lutalo takyalina na budde bupozinga ayogereko n'abantu ku show. Level ya Lutalo ya kuyimba kuddayo waka kugenda mu studio. Kubanga omuntu yenna bw'ofunamu bintu bisatu bibiri ebijja ngena bukyayi. Kane oba amalindirizi waliwo Lutalo ebyo byabeera si buli omuntu abyagala. Nze nakugamba waliwo omuyimbi gwe natuukirirako nga musajja mukulu nno ng'ategeera. Nze nabagamba nti bwe mba nkayenyemu ne alien skin nga ngamba kino tategeerwa kikola kiba out of principle, so si butamwagaliza. Naye omuyimbi yagamba abamawulire mutusibyeko ekyana muleko kyogerako, mwana apaluza ebivulu, mwana balowooza ku ye. Ne mugagwe, what are you talking about? Oli si mwana wa nnyoko, alien skin alina okukola, si gwagenda omuliisa ye time ye. Okitegeera bwe tuba tudisikasinze ku poliisi byakoze ebikyamu bye tuba twogerako. Okitegeera naye ate bw'aba ali mu kya ssente, please don't question his integrity. It is his time. Okitegeera kati abantu gye bali ng'akulaba n'aseka bro naye nga bro si bro I'm not your bro. Okitegeera kakati nze nsiba ngamba buli abayimbi bakola ensobi muyige. When do you say what and how do you say it? Ekitegeera kubanga bw'otuuka waggulu omuti guno gy'okoma ogulinnya n'okunafuwa n'okwenyenya okugwa kuba kwangu. Kati gwe manya nti oli nkima. Ekitegeera buli lw'ofunamu akantu lw'ofuna kulinnya manya oli nkima, buli lw'owalampa bw'oti ojja kunama tulaba nnyuma. Kakati tofaanana nga ffe kati waliwo agamba mwenga abamawulire mwogera. Please, a journalist, it is a professional right. Okay? Yes, I'm not answerable to anyone. Me, my role is to do what is right, to say what is right. Yes, gwe bw'ogaana nga nkuwa time bwetuuka ng'okirabako nga gw'olokoka. Yes, we are better than bishops, by the way. Kati ate omuyimbi, you are working in a delicate environment. Ndi n'akasajja akanywedde omwenge ne keefuuyisiza kajja kagenda kagambe gwe mwana mbongaako bw'otakabongako kadde ku makye omuyimbi yeeraga naye nkadde kawunya bbi. Okitegeera? Olw'okuba yaleese akasaako ke. Kyova olaba nti nze I've got an opportunity to interview international artists. Ba international artists abasinga manager wakugamba nali Malawi, manager wa Makazi one of the best South Africans mu amapiano. N'atugamba mbawayi dakiika 10 okumubuuza bimumubuuza. Dakiika 10. Ano omuyimbi agaba awo time up ng'agenda. Okitegeera naye wano omuyimbi bakubuuza ebikwata mu nnyumba yo ne bakubuuza ebikwata ku baana bo ku famire yo, gwe n'obeera open book n'obeera useless for what? Okitegeera nti weekolemu omulimu oba tolina pyala weeteekemu style. Ekitegeera n'abalala togamalaga gaba interview. Kino omwana alien skin yakireeta kituufu lwakuba yakiderivalinga bubi. People pay for interviews. Nasanga Jeff Kiwa yangamba okuwa interview ya.
oba tolina mutwalo gwa $, no interview. Okitegeera? It is not worth that money. Why? Ogenda anti the law of diminishing returns. Oba ngambe tutya? The law of investment is, you know, invest with expectations. But expectations should never be on assumptions, but on what you expect to get. Esati ey'omutwalo ogumu tosobola gisuula mitwalo 10. Ate ogenda gitunda mmeka oba mu sfere. Tegeza interview ya Kakati interview ya Jeff. Teweza wadde olukumi. Interview ya Jeff mu ssaawa emu, mu lunaku lumu, mu wiiki emu, mu mwezi gumu tesobola kukolera kakadde kabalabi. Views, million views. Yes. Kakati interviews ze bakolera Buule. Omuyimbi takkirizibwa kwogera ku bintu bya politics. Oba alina kwogera ng'ali ku sayidi y'abantu abanyigiriza. Teri kakati gwe kyolina omumanya nti si buli kimu nti bakyogera. Era ensonga nti mujjanjaba omulwadde nga mukimanyi mukenenya abadde kwoli. Naye mbulirayo omulambo gwe baali bavudde ne bagamba omugenzi yafudde siriimu. Era bagamba olumbe. Era n'ayagala okyogerako nga yayagala kyogera afunayo katamiivu. Mulimba. Ne kadda wali kaswa ate nako kabyogera kiro. Ng'omwenge gukoze eki gukakutte. Oshirugalire muli. Oyo omwana yali mulwadde kuva buto. Shiringa yayenjera. Okitegeera? So, ebintu not everything nti bakyogera. Ekyo tulina okumanya. Okitegeera? Gwali olabyeko oyo kati nze ntambula ne ssente sometimes nga ssente nnyingi. Omuntu eziba zange, ziba za mikwano gyange, lumu gya bintu byange biki. Oba mama pikidem. Oba pikini mama demu. Kakati bw'okwatanga ssente olumu ze mba nkutte nga zirina mu dollars, some reasonable money olumu mu shilling, ozijjangayo mu baanaku n'oggyako 1000. N'obalagako oba gwe ng'oli ku bibyo ogula bibyo. Kati afaaki? Yeeraga mpisa mbi. Ate kati oyo ali mu bikyupuli. Bakukusa bantu abo batwala bantu bweru. Tewamuwulira. Bwe batyo. Kati bwe bulamu bwe tubeeramu. Nti kakati buli lw'olabira ow'olukuku gwe teweetakula. Ewali ow'enziku tebafuuyirawo luwa. Because a whistle, it causes irritation to any person with a syphilis. Ekitegeera? Awali omulema tebafunyisaawo lugalo. People have been disturbed, people have been molested, people have been hurt by politics. Don't just pretend as if you don't care about politics. Don't just pretend as if that the political trauma, the reality of political trauma, you know, in this country should be swept under the carpet. There is one man called Eddie Kenzo, and these people, I usually watch them on TV. I saw them one day. Federation. Yes, saying, after to leave politics, naina gwe nali nyona mwenge gwa ne muga. Those are idiots. They are just idle busy people. Nambuza lwaki ne mugamba politics is not just by ballot. Politics is what we eat, how we think, how we decide. Even sex itself is politics. Oba sex nga si politics. Tetwandibadde nateeka ligamba nti kale nno omuntu teyeegattenga na kisolo, omuntu teyeegattenga na mwannyina. Baani abasalawo ebyo? Bapolitician. Nti omuntu omusajja n'omusajja tebeegattenga n'omukazi n'omukazi tebeegattenga. Baani abasalawo ebyo? Politician. Nti obufumbo okumbeera obufumbo nga bufumbo temukeere nga wakane mufuna muzigo. Baani abasalawo ebyo? Politician. Everything is politics. What happened later? Nabalabi bajja wano bazunga beekuba bifaananyi mu luggya lwa parliament. At the end of the day, it is politics. Era mugera kutola n'aba politician. Yes. Ekyo tosobola kyogera. Oba be balina okuyisaawo bye mwagala. Oba owunga. Nkitegeera. Kakati mu mbeera eno,
politics ono nga bwafaanana, you either shut up, okay, or show a side. Ekyo kibaddewo juzi nga bebe. Yes, kibaddewo juzi e Gabon. Byatandika dda mulembe gwa Oma Bongo, tata wa Ali Bongo gwe bajjeeko. Oma Bongo yaleeta omuyimbi Brown okuva mu America. Waliwo Brown, kabaka bamuyita King of Souls. N'ayimba ku birthday ye ya mutabani woyo yafuuka president. Kyagirawo ne kitandika kufuuka nsonga omwana naye n'ayagala politics. Finally, I mean mwana n'ayagala music, mwana n'afuuka pop star, n'agenda e France n'afuuka hip hop artist. Kati ensi eyo nebeera ng'etambulwa nnyo ku byobufuzi mu politics mu ki n'ebirala. Kakati industry yaayo nebeera ng'eritaminingibwa ani awagira president ani atamuwagira. Kitegeera. Abamu ne bavaayo ne bawagira president, abamu ne batamuwagira, abalala ne basirika. Abeeyogezayogezanga ebyekisiru nga bawulira bano. Abantu ne babakuba ne bakkira ddala ku ki? Ku ttaka. Nkitegeera. Era ne government we yakyuse nga boogera abantu nga babagamba you don't talk, tewatubeererawo. Ekitegeera. Era waliwo omuyimbi omu bamuyita Losier, something like that. Erinnya limbuze lya Lufalansa. Abadde ayimba nga awagira president. N'akayimba ke yasembayo okukola aka campaign bakayita Ali president. Ale okitegeera. N'akola vidiyo ennungi eraga ebyenjigiriza birungi, ebyamasomero birungi, ebintu byonna ebyekisiru. Naye president baba bamukunkumudde omukono mu kibya, n'abuuka ne yeegatta ku sayidi y'abantu nga bigayi kyakola nga abantu bagamba make a noise, naye n'agamba make a noise, abantu ne bavuma oli yayinayo shenkeera. Ne nannyini nkifo n'amugamba nze tojja wano ng'ozunga. Kati omuvubuka yamaliriza agenze Kameruni gy'abeera atayimba baayo bamumanyi ng'ate abadde muyimbi ki. Obuzibu bw'okulonda sayidi eri mu bukulembeze. Yes, kakati you either keep quiet or pretend. Nze mmanyi abayimbi bangi nnyo bapretendinga tebawagira na Bobi Wine nga naye bapretendinga kubanga abantu emitima mimenyefu. N'ekirala you can pretend kubanga tomanyi kikikola ki kiddako. Kakati abayimbi Bannayuganda kye mbasaba Lutalo muleke munnansi munnammwe munnaffe ffenna tuli bantu ekitegeera. Nze ekinnuma Buule tusobya. Ekinnuma kiri kimu. Lutalo we yabadde ayimbira tewali yamugamba ekigambo ekyo. Naye abaana ab'omu diaspora bakadaama abali mu biyumba nedda gwe Lutalo tukuwa sente zaffe fe abajja mu bivulubyo ali eri ali Abu Dhabi. Anti kakati Bannayuganda abali wano abasinga si be balumwa ennyo polisi za gavumenti embi. Abalumwa ennyo baagenda. Owo wabweru asobola okulumwa ennyo okusinga ali mu nnyumba. Kitya. Anti kakati oli ekyamutwala eri kubanga wano nga tewamusobozesa. Era yakugamba nti sente zange zino zennyina wano e Boston singa mbadde waka nandibadde mugagga nnyo. Abamu baloota n'okujja ewaka tebalina way out kujja waka. So think. Abali bali mu bulumi. Gomaye buli mpewo olwekuyitamu ng'oli mu diaspora olowooza waka. N'akasolo ke bakusala omusolo. Abamu bambi baddira ne mataka gaabwe bagabbye. Abalala bajja ne basaba n'asaidamu ne baddeeyo nga tebakyasobola kudda. Afiirwa wano omuntu amaziga ne gamulumira mu nnyumba. Empewo n'emunyogoza naye nga tasobola kulinnya yadde entebe. Abaana abo mubawe ekitiibwa. And they are putting a lot in our economy. Awo tuveewo tugende ku kirala. Lutalo amanye ebyokwogerako n'abalinga ye. Ebintu ebimu temumookinga abantu. Naddala nga mulya ku bo. Leero nkomyewo tunyumyemu. Abaami bano lwe nasembayo okukola nabo. Budde weebuti era ngenda okwawukana nabo ne bantuwalako essimu yange. Obuzibu obeera nnyo eri mu bantu. Ate bwe mmala ogigula era nabadde sinnadda wano n'endala ne bagitwala.
naye Mukama yageze. Bakubbira ku boda bakuba bukubi misumari kisikutegeera. Obunaku ekibi nnyo nnyo okubeera mu nsi nga abantu baavu. Abantu bakola ebintu byonna. Yes. Kakati omuntu kyasinga okukola wano kyabba. Olowooza babba ssimu? Tebabba ssimu. Babba kirayini. Batunda simu kaadi. Banabafere. Yes. Simu kaadi zino ziriko data. Va ku byabafere byammwe. Kuliko data. Esimu kaadi ono osobola ogiretrievinga ne baba bagiblokinze. Obusobozi bwe buli ogiretrievinga n'oggyako data. What is retrieving? Okugizza engulu. Bakozesa whatever technology w'ekiko ekyawaggulu ne bagizza engulu. Kakati ebintu ebimu ng'obubaka, messages, passwords ne basobola okubifuna. Kati ezo passwords ze basinga okwetaaga zezabano bano abakozesa mobile banking. G'olaba akawunti evaako ekyebiri ate ababbi b'ennaku zino bakissa naddala aba banka. Lwakunaaza omusaayi gwa Yesu kwe gukubba ennyingi kijja wansi ne wayo naye sobola okukulekawo awo nga wakuggyako ebiri wakuggyako etaano mpola mugabanira wamu mukolera wamu. Bakola kati ate mulimu n'abanaku ennyo oli omusanga buno obusimu ate babutemaatema n'atundamu kati bakyatunda manda essimu ebeera intact. Batundako covers ne batundako screen 1500 naye ng'omwana nzindabira ddala abavubuka asobola ddala okulima lumonde bibanziba baba b'amagye simanyi eno engalo yanuuka omwana yanjuza nkugambye simbaddiya mu mmotoka nekikyoka kivuuga naye no yannuma wakati okugabanako n'abatulaba namirembe siitayo naye wakatikati wa Mulago okuviira ddala ku Wasi Small genda golf course awo nababbi Mulago wano awana wasooka round esooka Mulago wano si option alani eyo kati bwe bakubba onoonya option alani eyo gye yakulira ababbi baayo bonna abamanyi era olumu yaŋŋamba nti basinga bakubbidde Mulago kyengulu nandikuyambye naye benkubidde baŋŋambye tebaakoledde wansi kakati ye mbeera bulijjo bakubbako ayiteero Tekino. Nze sikwata simu za kinaku. Ate tobadde mu Tekino kati wazze mu Samsung. Anti kati Tekino ze mbadde nkwata. Zibadde za life. Mu myezi 5 bakanzibako simu 4. Essimu gye banzibako eyasooka yali Camon 19. Mwannyinaze yagigula Flavia Namulindwa. Ezo zonna Tekino. Naye Camon 20 genda ogibuuza oba ogirabye eyisaye. Camon 19. Yes. Android. Camon 20 yakamu kitundu ssebo Pro. Kati wazeko mu type. Era zonna nazo za type C. Eri Tekino ebadde Android. Android naye ng'era zonna type C. Ekitegeera. Naye nga Buule, buuza kube tukolera abantu. Tukolera abantu, waliwo muganda wange Faizo Tamale. Oyo mugoberere kwali awo ku Twitter. Ngugambye Faizo Tamale. Oyo kwali ku Twitter mugoberere nnyo. Era nga mukola mu ekyo kampisewo akalango kange. Waliwo edduuka eppya lyazze liri ku Arena Mall level 2. Bw'oba okozeeko batunda ki? Wanyamba edduuka eppya omanyi ku Arena Mall. Ganda wange okwata ku kijaketi. Mwana nakulyoka gampa $3. Esuuti. Perfume. Ekitegeera. Bakyambalo. Brands ziri Versace, Celine, Yves Saint Laurent, Boss. Ebyo byonna ebyakabi. Masuuti kuva Turkey. Italy. Omukulu yagenze na mu store z'Abafalansa ziri e China. Omanyi bino ebintu abantu kye batamanyi. iPhone abagikola America. Naye gwe oyagala ogifuna genda China. Schengen. Kati omuyaye yagenze kuleeta, omukulu yagenze kuleeta. Mukulu wano. Mukulu.
bamuyita wa Black Drip. talina Talina linnya. Swaba assalamu alaikum. Era Swaba oyo ajja kugamba laba Buule. Gwe mwogezi. Ate munkuba akatayimbwa. Gwe mwogezi. Wamanya esimu simu yavuddeyo ku Black Drip Uganda. Black Drip Uganda at Black Drip Uganda ku Twitter nga gogobera kiba kiwedde. Abayimbi tebeewole. Yadduka abayimbi baagala bino ompa enkyanyi ndeeteyo 10. Olaba kati abayimbi teri muyimbi wa Uganda asobola kugula lugoye ku Black Drip okuggyako nga Bebe Cool oba Bobby Wine ne Wyke Benda. Ate Epasi he has sense of style. Kati Epasi mubamu abantu omanyi okwambala tekiba ku ssente zokka. Kiba sense of style. Kati ate sense of style ejja ne sacrifice. Kati Epasi asobola okubeera n'akakadde n'agulako essuuti ey'ekinaana n'asigazaamu wali oba ekyabiri oba eky'ekkumi okitegeera n'agulako n'essaawa nga ntuufu aveeyo wali alabike bulungi gwe n'agenda omugamba nti munangi nkwagala oyimbeko nga togenda mugamba ogenda yimbira akakadde ng'omusajja omulaba bw'afaanana lunaku butaano abo tebasobola kugula ku Black Drip. Black Drip is a top-notch brand. Era ogenda kulaba ba MP, ba CEO. N'abaana abeekoleddemu ku yes, baganda bafe abali mu diaspora abakola ennyo. Omanyi abo abaana balaba wano nze nkugambye bakadaama bangi nnyo abasinga abayimbi b'abano okuba obulungi. Lwakuba mmwe temukimanyi. Omwana abeera mu kiyumba ng'alina miliyoni ze 5 nga teri azibanjako yadde okitegeera ng'enkyasuubira okufuna nkitegeera yalidde wifi kweri naye wano omuyimbi wa wano abeera ne miliyoni ze 5 ng'alina okugulako amayirungi okitegeera byonna byosoose ate nze nkubula omuyimbi wa wano asasuleko omuvubuka awuuba fulaaga kakati wabayo ne buno kati atwaleka aguleko engoye zabuke buno obuwala bukubakata pikiri mama de mugaalo obweru bubeerawo enjo Joan siiri ebitwala sente z'omuyimbi kati asule mu bbaala ku Mande paka ku Mande bbaala Miyenge awo astokinga Netflix emmotoka Netflix ebyo si first priority babyagala nnyo mpozi omukazi naye nkubalira omuyimbi nze mbadde mu life y'abayimbi Mwenge bbaala amafuta ekirala data kusima alina okubaako amayirungi n'enjaga omuti olaba enjaga ne bweba Masaka ng'ali wano ng'ajagala nga basobola ogiteeka ku mmotoka bagiteekako ayinza okuba ne landiroodi nga bamubanja ebiri bbiri omwana mubeera fulaga namuga yadi wange kituufu kiri nti siinaamu gw'obadde olaba nkwata shows mmeka bayiga nkwata shows mmeka kati ojje wano ab'engoye b'ogamba mwaka ku mwaka abayimbi babeera babanjibwa owa makeup aba abanja omuyimbi bayimbi ba Uganda wano okola brand yo mbuno omuyimbi wa Uganda agenda okuwagira oba owedde wano abayimbi ba Uganda batono nnyo abali serious to their style era obalira ku ngalo bona ogenda okulaba abakyala abasinga era nabo balina mpostinga nkuwa engoye okitegeera naye wana abayimbi abagenda nti gula olugoye era ojja kulaba nga Wyke Benda Epasi Morris Kirya yeggulira engoye ebyaddala Uncle Mirikwezi si fashionista wakabi naye yeggulira ebibye Bebe Cool ainvestinga Bebe Cool ainvestinga ate bw'oba ofunye client nga Bebe Cool oba omaze kubanga Bebe Cool teyeegulira yekka okitegeera agulira family agulira madamu Bebe Cool ye muyimbi yekka nti n'abantu abakwetoolodde ababeetoolodde akuyiwamu ne buli obwana obusatu
bazigula era eno kabeerawo n'agamba engato ya Bituso gyagadde eya Mr. Lee n'omugamba nti n'amugamba gigyemu ogiwoono kati nze omanyi nakole yake eyo downtown eyo wansi ku Nabugabe eyo naye ng'ola Bobby Rush Julio ne Mr. Lee kuna capital eriwa eno kunana gye batunda engato nga babeera eyo capital awo ku Nabugabo era nga bajja ne balonda ekikumba kyabwe naddayo nga bakyali nno nga baali tebannafuna naye baveeyo kati twabakoledde black drip bajja bakuba obutayimbwa bamanyi nti ebintu ebirungi biri downtown naye kati ebirungi yazze ku Arena Mall. Yes, kakati gw'omuyimbi babeera Makindi awo ve Makindi boda ya 2,000 yes balina obumotoka obutono balina bu opa balina obumotoka obwo bugundi buki naye muve mu ebyo mbusimanya atuwe tujja mulanga bikibiki omusajja yazze kukola sente twagala tulanga black drip yazze kukola guba toyagala ayagala ebyakusudya migaludde mu mpengo ye genda ewalala tutandikira edduuka lyazze nga lyazze kukola ojja genda ogambe nti no mwe sente muzijjawa Uganda kituufu nzikiriziganya naawe bizinensi si nnyangu naye abantu bakikula kya mirundi ng'esatu abasobola okukola bizinensi mu Uganda omugumiikiriza n'omuntu atayagala kumanya asazeewo ow'omutima omugumu URA ebwenejja tunaayogera landlord bw'anaggalawo nja kwetonda okitegeera sijja kudda kubeera ku mase y'abayimbi agula atayagala akole ki aleke n'ekirala n'ayina essente ezimala okitegeera kubanga edduuka lyenkugamba black drip njala okugamba nti jo babadde bateekamu tiles nina interior yabadde etereza tiles ki tiles zavudde Italy sigenda mu industria amadaala yes amadaala twagatumya Belgium naye galina kuyita Dubai amadaala okugenda biraba kati dduuka liri sigano ga bulijjo waliwo lounge nti wojja ne kapikini mamademu ozze n'omuntu wo Shamimu binaabiraba bwajja n'omuntu we mbwe dadi ngenze kugula nga mutuula awo ng'omwana ababuuza have you come for shopping nga mugamba yes ngagamba do you need a wine a juice or water ekitegeera kakati nga bateeka wali nga mulaba Netflix gwalinze awerekeddeko nga bwolaba Netflix ono nga bwa shoppinga nnyo kati ng'oli ogula bw'onywa waliwo perfume ezavudde Italy ziri customized okitegeera kugenda ziraba ey'esente tono nnyo ya mutwalo gumu I mean ey'esente ntono nnyo ya nusu 200 olwa dola 200 milioni nga balabalamu nze sikyusa ssente binyiiza binyongeza okuntegeeza nti ndi mwavu ekitegeera